nakeerenja ne mbagamba sorry kubanga omukono ogwakola ensobi gwali gwange. Pallaso avuddeyo yeetonze ku lwa alien skin ne ku lw'abantu abo abazze anyiza. Obuzibu buvudde ku ki? Akale agenda kubanga mukuwa abyogere. Nenga nkusaba likinga video eno, subscribinga ate tusobole okubanga tutambulira ddala wamu. Nkojjukiza tutambula n'abawanda jazzes abanono nga batuusa mu jozi okuva wali eweru w'eggwanga straight from UK ate ne baba nga bagikuleetera awo mu ddiiro ate ku kabeeyi akasamusamu. So gwena alina ttiimu gyewagira ngoyagala mu jozi abakulu bano bangambye abantu abagambe anti basobola okubanga beefunira ekyenjawulo kino ng'ate obudde tebunaba kubanga bugenda wala. Ne nkujjukiza ne Hajimiti ngono ye musomi wa ddwa era nga akasimu era weekali awo osobola okubanga naye omunyigamu amapeesa 23 ate ekintu ne kyeyongera okubanga kitambulira ddala bulungi nnyo nga bw'oyinza okubanga ate ogoberera ensonga zino. Kakati omukulu yoyo assa Pallaso avuddeyo ne yeetondera n'agamba omukono gwakola ensobi gwali gugwe era nga agamba nti omuvubuka ono alien skin yandibadde talikyali singa ati yamuteekako omukono gwe era agamba nti yeetonda akulwa bannayuganda ne kwabo abaasoze. Ebigambo bya Pallaso byewunyisaamu okuvaayo ne weetonda ku musango gw'otakoze naye agamba nti omukono gwe gwali involved mu kimenke kino okubanga kifuuse eddala ensonga. Pallaso sigenda mumugira bingi wabula nyala mukuwe ate ombulire ekituufu Pallaso ye yavaako obuzibu lwaki alien skin alikyali era ekituufu ye yavaako ku kwambuka kwa Pallaso ye yavaako ku kwambuka kwa alien skin anjala tunyumyemukawo kati ni mu comment oba Pallaso ayagala just kweyisaawo naye alina bye byayagala kuyisaawo ensi emulabi. So ebigambo byavuddeyo n'abyogerera njagala kubanga ngamba nti agambye nti mwamuvuma nnyo bannayuganda era singa si kisa kya Katonda bandibadde bamayanja oba oli awo bali ku ttaka. Kankwe Pallaso ate then mbulire ebigambo bye gw'oyinza kubitaputa otya. Abobulango companies mu Uganda ntono nnyo ezisponsoring abayimbi ate nga mwana tusente gonna bazikolera ku ki? Kuffe. Embalabe zaawona tezinnaba naye obwavu bwawona tofaayo. So nga nkola lyaso zange mba ndi awo ekintu kyennyini kye mwalabye almost abantu ne balumba rehearsals ezo ne bakuba ebintu and for some reason bingi ebyagenda mu maaso bangi bye batamanyi naye nze saagala nze muntu agabagamba nti omusajja tatottola bizibu bye. So I didn't want to come out and explain simanya nnyonnyole, no. But because my hand was involved, I said one word, sorry. One word for a wise is enough. Naye ekigambo ekyo ndowooza kikola mu nsi z'abazungu. Bantu baalaga obukyayi mwana naye singa tekyali kisa kya Mukama, singa tetukyanywa n'amazzi. Nenze kyenjagala omubayigiriza olwaleero lwaki njogedde ebintu ebyo byonna kwe kwagala n'okwaddala n'okuwuliriza n'okwetegereza. Agamba bamayanja nenga emirimu gy'abamayanja gye bakola mugimanya ate nga nabo bantu nga ddala baali bakoze ekyokuleka okuyimbira. Kikola ebintu ebimu bw'obyogera abantu abamu babitwala in a different perspective nenga ebintu ebimu bisaana mubyogereko mubirabe mubiwe ku budde. Nze abantu omuntu akuddako n'akuvuma nga talina nakyamanyi. Olaba nze njagala okuwulira ekintu kimu. Nze ewaffe nnyinza okuba gye nnakulira saayiga bingi
nenayiga ekigambo kye bayita sorry kiyamba bingi. Ekigambo sorry bwe baali batukuza baatugamba bw'ogamba sorry but kasita ogamba sorry naye automatically oba toli sorry. Omuntu ali sorry agamba sorry, I'm sorry. Ne bw'aba awulira nga mutima si mumativu naye ng'alaba ensobi, the easiest thing to do is just say I'm sorry. If you get what I'm saying. Ne bw'ogamba muganda wange nsonyiwa naye automatically oba toli sorry. So nze njagala obagamba nzewo olw'ekigambo ekyo kye nnakuzibwa baŋŋamba kasita ndaba ekintu kyonna nga kibaddewo nga nkirinamu ensobi, it's so easy for me to say sorry. Ate nga mba ngitegeeza nze soogera sorry nga sigitegeeza. Bwe ŋŋamba sorry mba ngitegeeza. Okitegeera? Abantu bangi banvuma ne baŋŋamba ebintu bingi wano simply because tebamanyi kigambo sorry. Mulina okuyiga okwagalana ng'abantu. Abantu mulina okuyiga okwagalana. Temwagalana kimala. Analysis gye nsinza okulaba ku nsi yange eno ennungi gye njagala ennyo. Okwagalana. Abantu batwakuzibwa butya mu nsi ennungi eno. Omuntu tayagala muntu abeere bulungi ne bw'aba mukwano gwe. Oli takyagala. Waliyo n'abantu, there is even people that want you to do good. They don't wish you bad. They want you to do good, but not better than them. Abantu baddeeyo ne bavuma abayimbi ne bavuma abayimbi. Naye abayimbi ge maloboozi g'eggwanga lino. Bw'oba oyagala abajaasi balwane oba olina obbafuula ab'amaanyi. Bwe baba si b'amaanyi olowooza banaalwanyisa ki? Eyo sijja kugendayo kyokka nkibalekere nakibagamba luli but abamu abaagala okuyiga osobola okuyiga. Abantu badraininga hard work y'abannaabwe. Oli n'alaba munne ng'akola n'akola ebintu ebiri genuine nga talina gwabbye, talina gw'alumizza, talina kintu kyakoze. Hard work eyo n'emunyiiza kye kiba kigenda okukusanyusa mu nsi okuleka ng'olina mpozi sitaani aba akuli mu mutima. Tebakiyinza kukusanyusa mu nsi. Abantu balina okuyiga oba ki? We are so quick to judge.